Omulangira Ssuuna ataddewo obukadde 9 beddu. Ani anaabuwangula y'abaffe bojeebuli. So nga tekibuuzo ekigenda mu maaso abantu beebuuza mbu ddala Sheila Gashumba ye yazadde wabula ng'ate ye Grace Khan yavudde ku mudaala gw'abadibye. Ago nno n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Mbaniriza nate mikwano gyange muje balikati gyonna gye mutussako engalo amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wanofunirawo amawulire gonna gagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakati n'amawanga gatwetoolodde n'olwekyo gwe munnange eyakanneeyungako essaawa eno munnange osubscribinga ate tojja kwejjusa obutakumalira budde kantandikirewo ate nagandeese olunaku olwaleero era nga butereevu ngenda kuba ntandika ate ne gano ag'essanyu eryereere ag'okubeera nga Omulangira David Kintu Wasajja ate bw'atyo n'omuzaana Marion Nancha we bati ate bakubyewo ezzadde ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini era bambi omwana ono Mumbejja era nga ye Elizabeth Mpologoma kale n'omunnange tubayozaayoza okubeera nga basobodde okubeera nga bakubawo lino ezzadde n'Omumbejja oyo bambi ate tumwagaliza birungi byereere Omumbejja Elizabeth Mpologoma so nga ateyo omukwano gwange nvuddeyo Bannayuganda ekibuuzo kye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate beebuuza wali ku Facebook nti ddala Sheila Gashumba bulijjo ali lubuto era mbu ddala bituufu ye yazadde wabula nga kino kiddiridde oluvannyuma lwa boyfriend ono Rickman Manrique okuvaayo ate wali ku Facebook bw'atyo n'apostinga ekifaananyi ng'asitudde omwana era nga bw'atyo musanyufu bitya kino nno kitabudde Bannayuganda ne beebuuza yiye bulijjo Sheila Gashumba kale tumulabanga na luto wabula nga mukwano gwange nze kubeera nga nkutegeeza nti Sheila Gashumba tannazaala ku mwana wabula ono omwana ateekwa okuba ng'omu ku baganda b'omukulu ono Rickman Manrique bw'atyo ye yamuzadde era ng'ono abeera ayita Rickman Manrique anko so bannange mwenna abadde batandise okubeera ng'ate mugenda mu byogera Sheila Gashumba yazadde abannaebina eno si bituufu Sheila Gashumba tannazaalako tetunnamulabako na lubuto ate ng'ebiseera ebisinga atera opositinga ebifaananyi besaako ne bu vidiyo so bannange Sheila Gashumba si yazadde ate n'ono omwana era si wa Rickman Manrique wabula ateekwa okuba nga ow'omu ku baganda be wabula ng'ate mukwano gwange nvuddeyo ate omuyimbi waffe ono Grace Khan ye bw'ati ate agenze mu maaso n'okubeera nga ava ku mudaala gw'abadibye munange ono omukyala abadde amaze ebbanga bambi ng'ebintu bye tetubitegeera bw'ati abadde amaze ebbanga bamubuuza oli lubuto biki kikoga mubimanyi mwenna ate mabegako era n'ajjako awo ne nkutuusako amawulire ge bambi we yali agenze okuzikirako mu Nevayola Nakitende bw'atyo munnamawulire omu n'amulemerako nnyo ng'amubuuza ebibuuzo mukazi wattu ebyamukaabya n'amaziga wabula kitusanyudde nnyo okubeera nga te olunaku olwaliro bambi tuzzeemu okulaba kasimayiro ke omukyala ono era nga wetwogerera ali mu mukwano bw'ati ate avuddeyo ate wali ku Facebook bw'atyo n'apositinga ng'agamba bannange munneebaliza ono omwana okunjagala nti waliwo bannange omuntu akwagala n'akwerabiza n'abo bonna abaali baakumenya omutima so bambi avuddeyo nga tugamba bannange ba social media in-laws munneebaliza omuntu ono lwakuba tamwogedde amutaddeko oba erinnya lye ye naffe tetumanye wabula nga ffe kyatusabye kubeera nga ate tukola ki tumumwebaliza era bannange mukulu yonna gy'oli ffe tukwebaza olw'okutwagalira omwana ono Grace Khan era nkugambye n'obuyimba ennaku zino bwayimba bwonna bwa mukwano bw'ati avuddeyo ate wali n'ayimba kayimba ka Rema Namakula Lean on Me konna nga akayimba kugamba akataddemu egundi lyonna evoko lyonna era bw'atyo n'ayita Rema Namakula n'amugamba Rema Namakula come take your vocalist bambi omukyalo ono ali mu mukwano era bw'ati agambye nti love is a beautiful thing kale no mukwano gwaffe tukuyozaayoza naye ffe katusuubire ate munnange tebi-endingire up in tears tukwagaliza birungi byereere mukwano gwaffe Grace Khan Abantu abatwagala bangi bamanyi n'okwetema ebingi ebitasoboka wegira omusangano omubuuza kikyabawo nga takunyiga eyali akukubirangako buli lunaku nga kati lwe tugikube webikoma wakuyamba nakwata ne mwogera ulikikanga kalamu kalubiza nze nkugamba bw'oligwa wendigwa Tolirya chandira chitegeeza balina bali kubamuza niba watatyanga baby lean on me I'll never ever let you down kunze kakutoni balina bali ganda zendira
so nga ate eyo munnange envudde yateeka nsembyeyo n'omulangira Ssuuna ennaku zino atava mu mawulire ono amanyiddwa ennyo mu kusiba abantu asiba ono asiba oli asiba ono asiba oli era naawe wagenda amwogerako munnange weegendereze essaawa yonna naawe wandiyingira akabula muliro wabula ng'omukulu ono bw'ati avuddeyo wali nga ssente zimuwala okufa obufi era bw'atyo n'atugirayo n'agamba mu zino muziraba ziri miliyoni 5 zino muziraba ziri 2 zino muziraba ziri 2 era bw'atyo n'atutegeeza nti miliyoni 5 za muntu oyo yenna n'aleeta obujulizi obulaga nti omukulu ono mulogo. Jjukira nti ekyasibisizza abakulu bano Kaizi Makowa kosaako n'ono omukulu ono Ismail Lexus kugenda nga bamwogerako kalebule ekisookera ddala bagamba omukulu ono mulogo. Ekirala bagamba mbwayagala ba sugar mami. So bw'ati avuddeyo n'agamba nti miliyoni 5 za muntu oyo yenna analeeta obujulizi nti ddala ndi mulogo oba analeeta omuntu yenna gwe nali ndoze. Bw'atyo takomyeko n'agamba nti ate zino miliyoni ezisigaddewo ennya z'oyo analeeta oyo omukazi omukadde gwe mugamba gwenjagala simanga ali mu myaka 65. So munnange w'oba omanyi ku bino omulangira Ssuuna byavuddeyo okubeera nga atagabirako ssente osobola okugenda ate munnange n'okola ki nozewangulira nga tutandikira ddala ku bannamawulire baffe abo Kaizi Makowa saakaate ne Ismail Lexus anti munnange bye byabasibizza. So bannange baba nga bamanyi ku bantu bano obujulizi buno nga babulina munnange ate bandyewangulira miliyoni 9 beddu mu covid ono. So bannange weewo omulangira Ssuuna wayimirira nawe nampuliriza ng'olina obujulizi ku bino omanyi Ssuuna omuntu gwe yali alozeeko omulangira Ssuuna gwe muleete wewangulire miliyoni zo 5. Omanyi omukyalo oyo w'65 gwe bamugamba gwayagala omukadde oba munnange omanyi gyali muleete gwe wewangulire miliyoni zo 4 beddu. Wagaana ozikuwa then naawe ate osobola okukola ki osobola okugenda ate naawe n'olabika ng'omusibisa. Naye nga ngenda kubeera ate nkulekerako ka vidiyo ke kano nga ye kennyini omulangira Ssuuna yeeyogerera anti bagamba nti lubaale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa. Naye ng'obadde muwuliriza mulungi okuva gye ntandikidde paka ate wano wenkomekereza kwagala nnyo nkwagalira ddala naye nga ate bambi toseetuka kubanga amawulire mangi nnyo mangi ddala gakyaliyo kale n'olwekyo munange sandyagadde ogasubwe. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo wekkanye ka vidiyo kano. Bye bye for now. Toseetuka nkomawo. Kyenyamiza mulimu n'abayimbi abanene abaswalira mu kintu ekifaanana bwe kityo. Lwaki osabirizanga mugamba mwakola kitegeera ffe mugamba tetwakola lete tusabiriza mugamba ffe tetumalaako. By the way kino kintuusa ne ku nsonga very simple. Kola booti mba mu banka kujjayo sente zino muziraba sente zino muziraba ziri miliyoni 5 ziri miliyoni 2 nazo ziri miliyoni 2. Sente zino wano ku White House Music kalenda we wali ofisi zange zibeera nzigule. Njagala ojje n'obukakafu obulaga nti ndi mulogo nga nakulogoba nga nalogo omuntu akakase kinamuloga olwaleero bali lunaku lwonna lweyagala obukadde bwe butaano buno bukulinze gwe kastojja n'obukakafu nti Ssuuna mulogo nga waliwo neyagala nti amanye essabo lyange we liri simanyi ku Hoima Road awo agenda kutwalayo abantu gwe jangu n'obukakafu obwo buwangule miliyoni 5 nkyogedde mu kamera bwe ndiba sizikuwadde nze kennyini nze mbyeyogeredde ontwalanga n'onsiba njogedde mbigambo yange ndi kuliyirira z'oyagala singa sikuwa sente zino ng'olese obukakafu bw'eddogo zino sente njagala mundeetere omukazi ow'emyaka 65 gwe mugamba gwenjagala mumuteekewo mulete n'obukakafu nga njagala omukazi oyo ku myaka egyo gyaliko 65 ne maama wange gyatannaweza okuwa miliyoni 4 zizi. Olwaleero ekyo njagala tukimale kiveewo muleke kubeerawo nga mwogera bintu bitaliko mutona makulu. Sente zino za propaganda oyo gweleeta obukakafu bwa propaganda oyo. So lwaki ndeesa ebintu bino nembigatta ku topic eno newankubadde nyinza okulika nga avudde ku mulamwa mbaweko ku sente nze sigaba sente bitegatiiko yasikuwadde mafuta anti bannayuganda bwe mutyo kati kola booti engeri ezizicupuli oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 0705 839 7 oba +9 74
331 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.